moye genda kunomya obulamo genda puntamya yo and them just steady black man SMX media nalo keep it locked. We're going to move stiff baby Django Keno. And what's up, this is Cindy BB, definitely the king herself from Mimba Wakabi or Kotivi. Kati, this Saturday I'm excited. Zubedde Biantaro is taking drama to the next level. Atagenda kubera live ku Serena. Eno Saturday nyininga 18 omwezi ogwa November. Tizina. Nenga ya musabudde na era ne wayambala ebinyuma era tanyuma. Nange munango bolo. Shots fired. Shots fired. Jackster. Ogambe kademo underline that section. Ne yamuvumya bizina bwaba yambadde era tanyuma. Period it. Ochitegeera like sichiruma musikidamu avuma wano banne bamusinga emirundi 10. So sometimes Zahara Toto yagalinnye gye gava goge mazima ga Katonda. Zahara Toto yagalinnye gye gava okusinzira ku lutalo luneeno olwakakaaya timu kakaya ne Zahara Toto bwe yavumidde akakaaya mbukalinga emiziina bantu bangi batandise okubeera nga balwegattako. Tukimanyi bulungi nnyo omunne Zahara Toto yali musaale nnyo mu bato ya Cindy ne Shiba nera nga yali ku side yani yali ku side ya Shiba kalungi. So ono ate Zubedde mweyo obutime oba mweyo bato yali ku side ya Cindy. So ne Cindy naye avuddeyo okubeera nga amusupportinga muno olutawo lwalimu n'ekivulu kye agambye agendayo ku Serena n'amukubira n'akalango abantu asobole okubeera nga abakoowoola mu ngeri y'okubeera nga amusupportinga oba nga amuddiza akatambi si lungenda beera nga nkakulaga nawe osobole okubeera nga okeerabirako. Naye ate ng'ebyo byonna bitadde ku mabbali ate omukozi wa BBS Telefine Tash ate naye avuddeyo n'asabula Zahara Toto bubi nnyo kubanga olutalo lwa kakaaya. Actually by the way nange munune n'olutalo ndi ku tiimu kakaaya simanyi gwe tiimu gy'oliko naye nze ndi ku tiimu kakaaya kubanga bambi ekintu kyaliko Zubedde ali mu kubeera nga alwanirira ddiini. However Zubedde yavuddeyo n'agamba eno one man army seetaaga kubeera nga munnyambako baddiya mutuule musirike mwerabireko ono mbusobola oba obusonga butono nnyo kunze ono Zahara Toto akakasonga bannange temunnyambako kugaba Cindy bakoze nansobi okubeera nga bamuyambako batasha ba BBS Telefine bakoze nansobi okubeera nga bamuyambako. Actually nabyeko ne interview ya Galaxy FM nayo Galaxy TV nayo ngeraga eringa eri ku side ya omanya abantu bavaayo munange ne balaga side okusinza ku ngeri ki gye bakolamu interview n'engeri gye baziteekayo n'olaba mbuddala ono ali ku tiimu kakaaya. Nze ndi tiimu kakaaya ndi tiimu Zubedde not because of ebyokwevuma abakazi biki bikyobangu bamuzala ino because of ensonga y'eddiini kubanga bamye ono mukyala yeebikira lwa nsonga ya ddiini mukyala yeebikira lwa nsonga y'okubeera decent kubanga omukyala yenna yeebikiridde abeera ayambadde bulungi tosobola kubeera oli nga yeebikiridde newagula ayambadde akakaaya ate eno ng'ayambadde legingi oba ng'ayambadde bayika oba ng'ayambadde mininedda. That means omukyala oyo abeera decent. Kati ndi mukubeera nga mpoleezaako abakyala bonna abali decent oba abambala mu ngeri eweesa ekitiibwa baleme kubeera nga bakakkanyizibwa ate abantu abatayambala mu nnyambala eweesa kitiibwa oba bo abaagala okuyisaawo ebintu byabwe. Ndi ku tiimu kakaaya olw'ensonga ya professional okubeera omuntu nga ali professional mu mulimu gwe. Nze SMX nasoma journalism and mass communication ensonga yaki nsobola okukolera story eno nengi analyzing nga tumanyi ethics n'amateeka agavunaanyizibwa mu nga tuli mu kubeera nga tukola story eno nange limu ndimenye kubanga tubeera tukola story tetubeera objective ku side emu nedda tolina okubeera ng'oli neutral kuguno omulundi nange ngamenye naye ngamenye mu ngeri ennungi nti nsazeewo side nekubidde side emu nengamba ndi tiimu kakaaya naye ate oli yakisusiza nnyo n'akitwala personal mu kubeera nga yabadde broadcasting story emu. So kankutereko olutawo neno tulabe wajje lunaggwera nabameka abaluyingiddemu. Nenga ate yamusabudde naye era ne wayambala ebinyuma era tanyuma. Nange munango bolo Shots fired. Shots fired. Jackster. Ogambe kademo underline that section. Ne yamuvumya bizina bwaba ayambadde era tanyuma. Period it. Ochitegeera like sichiruma musikidamu avuma wano banne bamusinga emirundi 10. So sometimes kinumanyo omukazi okuyimira obo oyimiridde noza mukazi muno wansi. This is becoming too much. Nze ntuulo olusinogamba really among all things byolina okwogera. Why would you namba mwine entondo zammwe gye muli wamma you go appreciating abanno omukazi ono asuse avuma abantu ovuma bakazi banno ozza banno wansi wano wayogerera Diana ebigambo ebisembayo but when you put Diana and her what would you think? Diana nga bayimiriza Diana waali
Diana, Can she even speak up? Diana definitely. Ebibi yakoze can she even compare to Diana? Diana definitely. So sometimes njagala wetuba tuli bachala, let's protect womanship, Empower each motherhood. other. Yes, let's empower each other. Oleme kubeereyo kulowooza nti oli wakabi ate nga munange bw'oliko bakusinga emirundi 10 just lwakwewa kitiibwa. You understand? Shots fired! Zubedde naye yazzeemuko kuba kyamulumye. So katuwulire abantu bawulire bye baavumye ebiziina byayambala ku mutwe. I know, right. Ate okwambala obulungi sibiba biziina eyo ddiini omukazi alina eddiini mufumbo yeewa ekitiibwa teyeetunda ate bamuyita mama. So Shamim of course had to answer back. Yakoze bulungi Jackson nkugamba nnyo omuntu just because ono ye mulalukalo olusi Zubedde waffe omumanyi. However much I'm silent, you can never disrespect me and go away with it. Never. Let someone try me. Tonyigirwa mutoke mu busi. Who are you? Yokitegeera. What are you? Mulekera okunyigira abantu mutoke olwokuba bambi bakuzibwa bulungi nga olaba ba Florence baffe teboogera. Nodda ku muno n'omukuba mukazi muno omuzza wansi omulemesa obulamu. Why? Yakuba napi gundi n'abatanzi kyakulu. Okitegeera. Nakyo kyannuma nene bino byannumye. How this stand on the national bakazi banne n'olusi bali obusente obw'ekisiru bwe batasaana kumpa nze omwana yakatandika okukola kuza kulaba ng'okola. Zubedde has written a letter to UCC. We've faced such a problem before. That's not right. Let's use these platforms with pride. Batusasula kola sikuzza bantu wansi, batusasula olusi kukyusa ggwanga abaana bakulabireko abato. So sikubeera woolimba olwokuba olina platform. Abantu by the way Jackster, njagala nnyo batuwadde obudde twogere. Abantu Jackster batulaba ku TV zino. Tina oba waayiriza Tasha oba Jackster, omuntu akulaba alowooza gwe byeyogera bituufu wakoze research. Gwe n'oyimirira ku TV y'eggwanga abaana bali Embarra, abaana bali Arua bakulaba, n'otandika Tashi yeetunze, Tashi gw'otamanyi, n'otandika Zubedde bye wakoze laba ebigoye, oli mukazi mukulu alina abaana. Aina mami we, you understand? Nti ne waba takuzzemu alina abantu abamwagala bekigenda okuluma. I don't want to go emotional, but mulekerawo akamanyiro. Dickson Shiza agambye ndi naawe Tash on this one. Dickson Shiza bali Dubai, Doha. Bali Doha bagamba we are with you on this one. No, we are women who have to love each other. We are meant to love, not to So compare the other voice, then we connect to this. Yeah. Zahara Toto nga UCC we kyakunoonyerezaako. Amazima gali nti ogwo omulimu tewagusoma. Tewasoma wa media personality. Singa obadde wasoma obwa media personality singa weetwala. TV ya Sanyuka yekyasinzeko okubeera n'abakozi abatali qualified kimala. Nga babakwata ne babalondeyo mu bimansulo muno Kimu mwazungira simanyi Kimu Kalisa n'azungira mu bimansulo n'akwata Zahara Toto n'amuleeta ku TV olw'okuba yina omumwa amanyikiddwa mu bantu ajasobola omukuumira TV ye nga abantu bagiraba. Obwikyo obutali musango ne Zahara Toto ogenda n'okwata obusungu bw'olina ku muntu n'okozesa opportunity nti olw'okuba oli maaso ga media oli maaso ga TV n'olyoka odda ku muntu n'omuvoola n'omukola oti. Ze zimu ku nsonga ezitulaga nti tewasoma mulimu ogwo toguyinamu yadde even a certificate. Ne mu kiraaso oyinza obba tewatuulayo nga togumanyi nako waggwamu bigwe. Zahara Toto nnyoko waba yakusiba busibi mu Buyisiraamu mugamba kutwale bakulabye mu kikaacho mu ddiini entuufu. Kuba toyinza kungamba nti Zahara Toto oli musiraamu ekimala era oli Muyisiraamu olina erinnya lya Zahara. N'ogamba Shamimu mbu yeetindikidde bizina ku mutwe really ng'oli Muyisiraamu. I was once a Muslim. Era byenjogera mbimanyi nga wali Muyisiraamu. Nodda ku Shamimu n'omugamba nti yeetindikidde bizina ku mutwe.